twanoonya nti oluyimba luno tuba tulukoze collaboration tusobola okubeera olw'enkizo oba tulutenga single ffenna bwe twalowooza ekintu kimu ngenda okubuuza ku kulkati nga ngamba tuwe Fille ngenda okubuuza ku ambassador Fabes mukwano gwange nga ngamba oluyimba tuwe Fille ngenda okubuuza producer yennyina gatuwe Fille ne ngamba okay let's go in for Fille kyokka kye nalaba olunaku olwo nga buli omu yali afa nnyo ku munne nze nendaba nti oluyimba luno lwali ndooza lubatuukirako nnyo kiri mu nze bwe mba nga neewaddeyo nga nkyagadde nenkyayanira one day nange nsobola okubeera ng'oyo oba nsobola okusinga oyo okusookera ddala yenze Chris Johnz Buwembo meya wa ekibuga kya Luweero ate era saaba meya ba Central Region oba giyite Buganda Region ndi musajja muyimbi ng'ovudde ku ebyo okusookera ddala obuweereza bwange obw'ebyobukulembeze bugenza okujja okubaawo bansanga nga nali muyimbi era ekitone kino eky'obuyimbi kyanyamba nnyo okubeera nti penetratinga abantu abo be nasabangamu akalulu okuba nti basobola okumpa omukisa nange okukulembera ekyo nkyebaliza Katonda nti bampa neera emirimu ngikoze bw'oyitako e Luweero ojja kusanga nti enguudo zoffa 19 maze okuzikolako katale ka Luweero Central 300 square meters maze okuzipevinga ettaka lya kasasiro acres 5 eryo tumaze okuliteeka mu nteekateeka ya procurement tulisasuddeko 50%. Ekibuga tukifunidde physical plan okulaba nti nga meya era atambuddeko kuba omuyimbi obeera otambula mu bitundu ebyenjawulo buli wogenda oba okoppa nkopiyo okulaba nti twagala tu improving ku kibuga ekifaanana physical plan twamaze okugiteekawo era nga ekibuga kitambula mpola mpola so mu mbeera eyo okutwaliza awamu nkakasa nti emirimu gitambula bulungi ne flat eri awo eya office block nayo nagitaddeko omwaliro mulamba mu myezi gye nsoose okukola ekyo nkakasa nti mu Nalwero leero ne muna Uganda yesiga Chris Johnz simu disappointing that side this time around nzija okuba nti nkomawo ate mu kintu ekyandeeta abantu okusobola okuneesiga bangi bandabanga nga bandabanga mediocre maybe but I proved them wrong nti olunaku olwaleero ngenze ngattako musically mbaddewo bukyatuva ndooza mbululu nakata oluyimba lumu kirommo olwalimu lwasa ne mukyalawo ne gwe bayawukanye naye era mu December lwaleese award ya High People Music Award ekyo nekindaga nti musically mbadde nsigaddewo naye High People Music Award so mu kuveeyo kuva mu December mbadde sitanga luyimba guno omwaka era luno lwe luyimba lwange lwensoose okuta however nga maze okufuna oluyimba Chupa atuluwandiise ku 32 records ewa Spice Diana awo ewa producer One Blessing ate oluvannyuma twanoonya nti oluyimba luno tuba tulukoze collaboration tusobola okubeera olw'enkizo oba tulutenga single ffenna tujja n'ekirowoozo nti tufune eddoboozi ly'omukyala asobola okuyimba ne tuwulira nga amaloboozi gasobola okublendinga ne gakwatagana ffenna bwe twalowooza ekintu kimu ngenda okubuuza ku kulkati nga ngamba tuwe Fille ngenda okubuuza ku ambassador Fabes mukwano gwange nga ngamba oluyimba tuwe Fille ngenda okubuuza producer yennyina gatuwe Fille ne ngamba okay let's go in for Fille so that's how we came in for Fille ne tubeera nti tumucontactinga ne tufuna appointment ne tumusinkana twamusinkana oluyimba yaluwulira introduction n'aluwulirako ne ku verse ndowooza obutikitiki bwalinga 10 n'agamba this is a nice project I'm going to do the project with you era sina kyenetaaga nga nze nti oba banyambemu kino ba kino naye nange kyenaaba nsobodde personally nja kukikola because the project is good and you're so talented also naye nansaba nti tujja kusobola okwongera okulaba Tata Abi ye mwami we Cats era that very night ne tusinkana naye ku Isabel Ntinda awo naye n'aluwulira like 6 times yamaluwiriza namukubese namugamba nti it's a nice project tugende maaso tukole oluyimba waite nakundoza nga 3 nga maze okufuna demo ne tugenda mu studio na recordinga yamala okurecordinga like in the next 4 days twali already tuli mu kola video era video ne tugikola wansi wa Alan Soja nga director ne MC Cats bebamu ku ba directors abaaliwo kyokka kye nalaba olunaku olwo nga buli omu yali afa nnyo ku munne nze nendaba nti oluyimba luno lwali ndooza lubatuukirako nnyo because like bawulira nti ojjukira obugambo obwo bwe nakugamba nga tukyekwana something like that yayambalangako ye namuga Tata Abi mfaananye nti anamuga ofaananye bulungi nayingira short so nze I was amazed era nalaba nti oluyimba lwange ku lunaku olwo lwali lutuuse ku bantu abalabika nti mitima gyabwe balina okwagala oba oliawo ne bati bakyali wamu nnyo naye nga balina ekibagatta bwe bajjukira mu memories zaabwe balina kye basobola okusika ne balaba nti kisobola okubaleeta okuba nga bali wamu so oluyimba olwo
netulukola video netugita of recent last week on Friday, so kati saawa zino nebeeranga etambula. Olunaku olwayo mbadde nfuna ebibuuzo bingi okuva eri abantu abatonotono abamanyi Christians ku side eya leadership, ku side eya music, naye nga bonna kati nabagatamu mu muntu omu nti Chris Johnz ono abeera ku stage oba mu music, ye Chris Johnz omu gw'osanga mu office ng'ate atambuza ekibuga, ate Chris Johnz gw'ojja osanga ng'ali mu office bammeeya banne gye baamukwasa okubeera nti naabatambuza. So mu mbeera eyo nga nina okubaako ebibuuzo ebitonotono bye nsobola okuddamu eri abantu. Ye press conference eno olunaku olwaleero nange okulaba nti nnyongera okuba nti abantu bongera okutegeera Chris Johnz yalina ekisinga obukulu mu byo, okumanya nti ndi muntu ayagaliza ate ndi muntu ayagala. Nze bwe njagaliza omuntu n'ebyange byonna. Siina muyimbi gwe ninako lutalo mu Uganda, sinsonga oba awagira kibiina ki oba ki, kubanga nze ng'omuntu nina kyempagira. Ekyo kyempagira kuba kukkiriza kwange, ate naye kyawagira kuba kukkiriza kwe ng'omuntu. So nze ng'omuntu wemanga nina kyenzikiririzaamu ekyo kankikiririzeemu, then ekisigadde ekitugata nga music kisigale tusobola okwegatamu ne tukola oluyimba n'omuntu yenna. Abantu bagamba bazanyidde music naye mwe abagendayo temubawaayo, mubawa kasente. So basically oluyimba luno reception ya right from the audio kwa twasooka kuta audio mu nnaku nga nnyo ezasooka. Audio abantu bamwagala nnyo, nitandika okumulaba ku TikTok ng'abantu batandise okumukola challenges. Ekimu ku byandaga nti mu nnyimba zange zenkoze oluyimba luno lwali lusukkulumyeko ku ndala, because omuntu okunoonya oluyimba alukole challenge agisse ku page oba ku account ye nalaba nga kyanjawulo. So mu mbeera eyo video yagenze okugenda okuba nti yegattako, ate nayo nebanga egattako kyamaanyi okuba nti ebintu bisobola okutambula. Basically kyenyinza okugamba nti ku side eri eyokuba nti oba meya agaba ku kasente n'ebirala, yinza okugamba nti siri muntu mubi nnyo mu mbeera eyokuba nti akatono kenina nkagabana ne bannange, naye ekintu ekisinga obukulu mu byonna naddala obukulembeze bwe tulimu leero kwe kulaba nti twadvocatinga nnyo eri obulamu bw'abantu obwetaago bw'obuyaayaana, ebyo ebintu ebiyamba abantu ng'enguudo, ng'obutale, ng'ebyobulamu, ng'ebyenjigiriza n'ebiringa ebyo. Chris Johnz aconcentratinze nnyo ku bulamu obufaanana bwe butyo. Ero nasigala nga musical astanding nti promoter bw'aba atimbye Chris Johnz ajja kwesanga nga amutimbye era ajja kuyimba. Era nkakasa nti mu bivulu bibadde bitambula emabegaawo, mbadde nnyo ne Eddie Kenzo nga tutambula buli kivulu wabadde atambula, badde batutimba ffenna. Mubadde mula posters obulango n'ebirala n'ebivulu ebirala byenkoze emabegaawo. Ba promoters nkyali muggule namba nzigule musigale nga mujja tukole. Wendi ku side ya music nfuna obudde bwa music ate nenfuna obudde buweereza abantu beeruweero. So esinga obukulu mu byonna njagala nnyo okwagaliza, ate njagala omuvubuka ali eyo gwandaba olunaku olwaleero omanye nti gwosobola okubeera ekyamaanyi n'okusinga nze kyendi leero, kuba nange nzikiriza nti singa saasobola kuvaayo mu bulamu bwe nalimu omuto nga ndi ne Dawudi Lutalo twali baana bato nga twoza mmotoka tutwokya manda tukuba bulooka mu Luweera awo boda ya kagaali n'enjivuga wala kubali kyewunya badusa soda mazimu myaka 13 ye Chris Johnz Buwembo. Leero bwe ndaba nga nsolo yimirira mu bantu be bamu benneetikiranga mu obuwunga n'ebijanjaalo nga nze nyimirira nemba wa poliisi zetu zigenda okutambuza ekibuga, kindaga nti omuvubuka omulala ali wansi eyo mu ghetto oba asoma oba tasoma asobola okwesitula ng'ategedde nti ekiri mu nze bwe mbanga neewaddeyo nga nkyagadde nenkyayanira one day nange nsobola okubeera ng'oyo oba nsobola okusinga oyo. Leero ffe tuliwo nga bukonge ku kkubo nti nange njagala omuntu olunaku lw'enkyajja agambe nti mutuufu bwe nalaba Chris Johnz yali ayoza emmotoka nange nga njoza mmotoka ng'asituse, nange mu kusoma kwange nina kye nagattako, nange bwe navaawo nafuuka kino. Today omuntu asobola kukkiriza nti yenze omwana oli yayozanga ki emmotoka. Ame CPA Certified Public Accountant mu Uganda, abatono ennyo be tulina mu Uganda, I'm one of them. Ensonga lwaki ne ku lukiiko lw'abannaffe olw'aba amical bammeeya bannange bwe twatuuse nga tulonda olukiiko olukola ku finance and audit ne balumpa mu Uganda yonna nga nze ndukulira, nze chairperson wa amical owa finance and audit. Ekyo kyongera okundaga nti omuvubuka leero yalaba nga omulenzi ono nga ndaba ku TV alaba nga nze oba tali serious. Music yoyo gwe nakola omuntu nalinawe yansitula n'anteeka bwe ngattako obuyivu bwange bwe byegatta. Today I'm what I am and I'm humble. Mpagira saha kuba wa generation yange saha leero tututunuulira nze nange bamalamuko amaanyi nga neesimbyewo ng'oli tasobola kumanya nti Chris Johnz yali abaddeko guild president ku ddaala lya university.
naye ng'oliba akulaba eruweero ng'osaba obululu yalaba muvubuka ali awo. But I've ever been a guilty president. So kati era ntunda nendaba nti Saha today is of my generation. Asobola otegeera ebizibu byange ng'omuvubuka. Si nsonga ayinza okuba nga oba tali ku buyivu bwendiko, naye musical tulina ekitugatta. Nti bwe tuba tutudde awamu asobola okumanya nti omuvubuka ono bw'abanga kino kye kitutwala, tusobola okugatta kino ne kino ne tukola kino. Naye omuntu atali wa generation yange naddala ng'emyaka gigenderedde nnyo, ayinza obutangattako nnyo because ajja kuba oluusi nga music ye gw'ayagala okuyisaawo ennyo kuba nabaddeko saagala kwogera ku linnya lya muntu. Waliwo naye ng'agamba nti nze nnyo tukuze band music. Neero band music akola kyenkana ki mu Uganda, era music yo nali urban akola kyenkana ki mu Uganda. So kitegeeza nti Saha ye bw'ajja ne idea egamba nti ngenda gatta byonna, then yajjayo byonna binadempulya byenjagala mu muntu gwe njagala abeere president wange, and that is all my vote goes for Saha. Joko mukola ebintu bingi oluusi n'omuntu abulako kyagoberera. Emabega wali nali nta nnyo music ew'okumukumu saakola. Ate bwe natandise okuta music ew'empola empola, ntandise okuyingira mu mitima gy'abantu, mu matu g'abantu, kati nyimirira ku stage nange ne mpulirako enduulu mu bantu ng'enyaniriza nti nzize ku stage. Ya meya ya muyimbi. Ya muyimbi ate meya yabazze. Kati ngenze Bunyolo. Onsanze Bunyolo ndi ku stage mu kisaawe. Owe Bunyolo gwe nkulembera.